amasaza nnya zimaze okuyitamu okuzannya omutendera oguddako ogwa quarter final ogw'empaka z'amasaza ga Buganda wadde nga buli emu ekyabuzaayo omupiira gumu. Ttiimu zino kuliko Mawokota ekulembedde ekibinja Muganzirwazza n'obubonero 16 okuva mu mipiira 9. Mawokota omupiira gwezannya olwaleero ekubye Mawogola golo 4-2 ng'omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe e Buwama. Ttiimu endala eyiseemu ye ya Gomba eno nayo ng'eri mu kibinja Muganzirwazza ng'ekubye Busiro olwaleero golo 1 ku bwereere neeweza obubonero 15. Omupiira omulala ogw'ekibinja kino oguzannyiddwa olwaleero gubadde wakati wa Kabula ng'ekyazizza Ssese era gugenza okukomekkerezebwa nga bannyinimu abaakabula be baguwangudde golo 2-1. Obuwanguzi buno bututte Kabula ku bubonero 11 okuva mu mipiira 9 ng'ate Ssese erina obubonero 10. Leero ekitubadde obuwanguzi kolera wamu na team spirit era tubadde senti kampu yabadde nnungi wiiki yonna tweyinize bulungi kakasa nti bwe nnaaba ngenze Mawogola nja kujjayo wiini kano ke bankoze si kamaanyi nnyo tekya bulijjo. Ttiimu endala eyiseemu ye yabuwekula eno ng'olwaleero egudde Maliri ne Buluuli golo 1-1 mu mupiira oguzannyiddwa ku kisaawe ekya St. Peter's Technical. Buwekula kati ewezezza obubonero 17 okuva mu mipiira 9 ng'ate Kyaggwe ekubye Buddu golo 1 ku bwereere mu mupiira oguzannyiddwa olwaleero yeri mu kyokubiri ng'ewezezza obubonero 14 ng'ate Buddu eri mu kyakusatu n'obubonero 13. Ttiimu ey'okuna eyiseemu ye ya Ssingo eno ng'ekubiddwa Butambala golo 1 ku bwereere mu mupiira oguzannyiddwa olwaleero ng'ate emirala nga bwe giwedde Kyaddondo ekubye Kooki golo 4 ku bwereere n'ogwa Bugerere egudde Amaliri ne Buvuma golo 1-1. Oh, Buddu Victor Kipulaga